owuliriza UCRG Ugandan Community Radio in German ng'atuusinza mu kibuga Munich ekya German okuweereza amawulire mu Luganda gaagano nga gakusomerwa Baale Aloysius Muzeyi wa Kazi era nga nja gatandika n'emitwe gy'ebikulu ebigalimu. Eyaliko president wa German omwami Christian Wolff eyalekulira mu February w'omwaka guno yasiibuddwa mu kitiibwa ku mukolo ogwabaddeko ab'ebitiibwa abawera wadde nga bamukuba ebitiibwa abaayitibwa baagwekubye. President Robert Mugabe wa Zimbabwe yeerayiridde mu kwogera kwe nga bw'ajja okwongera okuwagira China ne beganabanga amawanga g'ebugwanjuba geevuddemu okugirumba. Bannayuganda b'omu Scandinavian countries bategese omukolo okuula amalungi okugenda okuba ku lyato gaagadde erigenda okusimbula mu kibuga Copenhagen lyolekere Oslo ekya Norway. Wano mu German mu kibuga Tübingen okulya na Stuttgart omusawo Dr. Wamannyo atemera mu gy'obukulu 63 yakubiddwa mukyala w'essasi eryamutiddewo nga bali mu mmotoka yaabwe bavuga okuddeeka. Bannayuganda mu kibuga Vancouver ekya Canada bategese convention ejjokubeera ebyafaayo ejjokubeera mu kibuga Vancouver ekiri mu bugwanjuba bwa Canada ku lubalama lwa Pacific okuva nga ennaku z'omwezi 29 June okutuuka nga 2 July omwaka 2012. Kati nkutuusaako amawulire mu bujjuvu. Eyaliko president wa German omwami Christian Wolff eyalekulira mu February w'omwaka guno yasiibuddwa mu kitiibwa ku mukolo ogwabaddeko ab'ebitiibwa abawera wadde nga bamukuba ebitiibwa abaayitibwa baagwekubye. Mu bangi ababaddewo mwebadde n'omukyala Chancellor wa German omukyala Angela Merkel era nga ye yamulonda okubeera president wa German. Kinajjukirwa nti Christian Wolff yawalirizibwa okulekulira oluvannyuma lwa bannamawulire okumwezingako nga baziikulayo bingi ku ye ebyali byayita abantu bye byatwalanga scandals. President Robert Mugabe wa Zimbabwe yeerayiridde mu kwogera kwe nga bw'ajja okwongera okuwagira China ne beganabanga amawanga g'ebugwanjuba geevuddemu okugirumba. Robert Mugabe okwogera bino yabadde asinkanye akulira eggye ly'empingu ly'Abachina amanyiddwa nga Admiral Tong mu Harare. Yakakasizza nti enkolagana ya Zimbabwe ne China yadda nnyo nga bakyali mu lutalo olw'okwenunula nti era ye Mugabe ye yali omusaale mu kutandika okutunulira obuvanjuba ng'ensibuko y'ebyenfuna ebirungamu ne bamusekerera nti kyokka abo abaamusekereranga nga mwotwalidde Amerika ne Europe ate kati nabo gye batadde amaaso. Mu kwogera kwe Admiral Tong yatendereza enkolagana ya China ne Zimbabwe gye yagambye nti terina kukoma mu birala wabula etuuke ku mutindo gw'amagye. Yagambye nti okukyala kwe kwabadde kukuza enkolagana ya China n'ekibiina kya ZANU-PF awamu ne Zimbabwe Defence Forces. Abamanyi eby'omunda bagamba nti wadde gavumenti ya Mugabe egenda eggwa ku mpagala naye ekyafuna omudidi okuva mu Diamond gw'etundu okuva mu bitundu mwe yasengula abatuuze baayo olw'empaka abalala n'ebatta. Era nga mu bibira ebyo omujjudde eby'obugagga gavumenti yabisalako netegeeza nti nkambi z'amagye omuli amagye ga Zimbabwe n'agaba China abakola mu birombe. Mu bibira wakati omwo mulimu enguudo ennene ezikozesebwa nga runways okugwaga nnyonyi ga Lubugoma omuli ne Antonov Cargo agakukumba eby'obugagga bwa Zimbabwe ne gakomawo n'ebyokulwanyisa birwasa mayinja ebyongedde okukuumira Mugabe mu buyinza. Bo abakugu bagamba nti China amaanyi gerese mu Afrika yonna yamaze dde okuyita ku Bungereza mu by'obusuubuzi n'ebirala. Bannayuganda b'omu Scandinavian countries bategese omukolo okuula amalungi okugenda okuba ku lyato gaagadde erigenda okusimbula mu kibuga Copenhagen lyolekere Oslo ekya Norway. Nafunye omukisa okwogeramu okunomu ku bategesi omwami Peter Ntende ng'asinzira mu kibuga Copenhagen ekya Denmark era emboozi yaffe yagudde bw'eti amakerenda. Tutugenda okubeera ku mukolo ogw'okweduulula ffe nga bannayuganda abali wano. Okay. Kwegamba okwekolamu omulimu naffe. Wanga okutwera wamu kati abantu abasinga bajjumidde nanga guno kuba balaba nti nno mukisa naffe bannayuganda Nordics tubeereko nga bannayuganda ab'omu America oba bannayuganda ab'omu UK. Okay. Tufune eddoboozi eryawamu. Besebo. Kakati sebo abantu bagenda kusanyusibwa bati abantu batuuka ddi Copenhagen omukolo kyankasameka? Emikolo emikulu gigenda kutandika
booti egenda kutandika okuboardinga ssaawa 9 eggulo naye ng'okusimbula ejja kusimbula ssaawa 11 ez'olweggulo nga 6 Friday kuva e Copenhagen naye nga abantu abasinga abagenda okuva e UK abagenda okuva e Uganda abamu ab'e Norway abasinga baagala kutuuka olunaku olusooka olw'olwokuna babeerewo etegeke bulungi era nga tulina hotel gye tukolaganye nayo eyagala okuwa abantu ebisale ebisamusamu eya Best Western nga abantu twagala babeere nga bali bulungi so tujja kutandika nga ku Good Friday nga 6 then tuseeyeye nga 7 wetunaabeere Oslo eyo tubeere ddala n'omukolo guli omukulu ogw'okukubaganya ebirowoozo ku Lwokutaano omuntu yaliteekeddwa kubeera ku ssaawa mmeka ku mwalo omuntu yandibaddewo ssaawa ezitasukka ssaawa 10 ez'olweggulo kubanga 10 awo 11 ziyinza okubeera ate enzibu omuntu okubeera nti eryato bwe likuleka ate eryato teririnda bwe buzibu obuliwo so ssaawa 10 omuntu yandibadde ate entertainment gye tusuubira ku lyato entertainment egenda kuba nyingi abaana abato mulimu okuwuga mulimu duty free shopping mulimu zijakuzi kakati wano olweggulo mulimu kilabu eziwerako naye nga kilabu enkulu gye bayita Columbus Club egenda kubeera ne abantu baffe ab'e Uganda abasanyusa baffe DJ Michael kati King Michael enyimba empya nyingi nnyo mukyala Hajati Sofia Nantongo agenda kubeerawo nnyo oluyimba bupya mwami Bosmic Otim abasinga kubatalabangako naye mwamufunye ajja kubaawo naye twamufunye ajja kubaawo kuva eggulu lira ng'aleese bammeeya b'eggulu ba honorable b'eggulu bonna abo ba Samuel Nkola n'abantu b'eggulu bajjumbidde nnyo ne chairman DP president Norbert Mao bonna abantu bajjumbidde nnyo baagala basinkana nnyo abantu abaagala okuinvestinga mu bwengwe waggulu Northern Uganda kubanga waliwo opportunities nyingi abantu ze tutamanyi nga tezeetaaga ssente nyingi nnyo okutandika ekyo kukola that's interesting kakati naye n'abayimbi wano baffe ab'e Scandinavia ali tulinamu omuwala omu ali ku site alina erinnya eryamanya ennyo Sweden kati bamuyita Mary Nindaye Senegal nga atadde Africa ku maamu ku Sweden ennaku zino naye nga naye yakkiriza abeerewo omukulu waffe ekitiibwa tulina bannayuganda baffe bangi abayimbi abasinzira e Sweden bagenda okubeerawo nabo tusanyusa kwegamba tulina ebiro 2 biramba so okusanyusa ko tegenda kw'amaanyi ddala nnaku z'omwezi okuva nga 6 April 2012 okutuuka nga 8 n'abanyumirwa Tulumani sijja mwerabira ne mwana mulenzi omupya omuyita Hamim Hassan kwegamba abantu bangi otusanyusa nnyo okufuna wano ku mpewo zaffe katukwagalize byonna bitambule bulungi nesunganya abantu b'e Germany mulina akafo akali special ke tugenda obategekera tujja kusanyuka nnyo kale sebo bye muwuliriza amawulire nga gabatuusibwako kuva wano mu studios za Ugandan Community Radio in German mu kibuga Munich ekya German era nga Bale Aloysius muzeyi wa kazi nze ngali mitambo wano mu German mu kibuga Tübingen okulira na Stuttgart omusawo Dr. Wamannyo atemera mu gy'obukulu 63 yakubiddwa mukyala w'essasi eryamutiddewo nga bali mu mmotoka yaabwe bavuga okudda eka. Omwami ono eyabadde avuga emmotoka ye ey'ekika kya BMW yafunye obutategeereka ne mukyala we nga badde eka eyamukubye essasi n'afiirawo. Emmotoka yagudde mu kiwonko omukyala ono atemera mu gy'obukulu 43 yafubutuseemu n'adduka kyokka n'akwatibwa poliisi oluvannyuma awere ennembe n'omusango. Bannayuganda mu kibuga Vancouver ekya Canada bategese convention egy'okubeera ebyafaayo egy'okubeera mu kibuga Vancouver ekiri mu bugwanjuba bwa Canada ku lubalama lwa Pacific
okuva nga ennaku z'omwezi 29 June okutuuka nga 2 July omwaka 2012. Emikolo gigenda kubeera mu hoteri ennene emanyiddwa nga Sheraton World Center mu Vancouver, era nga wajja kubaayo entertainments ez'enjawulo omuli n'abayimbi aba Good Life abamanyiddwa nga Moze ne Radio nga bamu ku kusanyusa abagenyi n'abayimbi abalala ab'enjawulo okuva mu nsi yonna. Nga maliriza amawulire g'olwaliro luno mbaddiramuuko nate emitwe gy'ebikulu ebibadde mu mawulire. Eyaliko pulezidenti wa German omwami Christian Wolff eyalekulira mu February w'omwaka guno yasiibuddwa mu kitiibwa ku mukolo ogwabaddeko ab'ebitiibwa abawera wadde nga bamukuba ebitiibwa abaayitibwa baagwekubye. President Robert Mugabe wa Zimbabwe yeerayiridde mu kwogera kwe nga bw'ajja okwongera okuwagira China ne beganabanga amawanga g'ebugwanjuba geevuddemu okugirumba. Bannayuganda b'omu Scandinavian countries bategese omukolo okuula amalungi okugenda okuba ku lyato gaagadde erigenda okusimbula mu kibuga Copenhagen lyolekere Oslo ekya Norway. Wano mu German mu kibuga Tübingen okulya na Stuttgart omusawo Dr. Wamannyo atemera mu gy'obukulu 63 yakubiddwa mukyala w'essasi eryamutiddewo nga bali mu mmotoka yaabwe bavuga okudda eka. Bannayuganda mu kibuga Vancouver ekya Canada bategese convention egy'okubeera ebyafaayo egy'okubeera mu kibuga Vancouver ekiri mu bugwanjuba bwa Canada ku lubalama lwa Pacific okuva nga ennaku z'omwezi 29 June okutuuka nga 2 July omwaka 2012. Bannaffe amawulire gakomyawo. Mbadde Bala Aloysius Muzeeyi wa Kazi. Musule bulungi yonna gye musinziira okutuwuliriza. Damumpulire abanoonya byakutwala. Damumpulire yo olwanoonya byakutwala. Binonya bikujeko.